South Uganda twaliro lye tuyita South Herbal Clinic. Amanya gange ze Dr. Kule Anatos ne munange Dr. Roni Isabie. Fe tukulira eddwaliro erya South Uganda. South Uganda tujjanjaba endwadde zonna eziri ku nsi. Kaebuba bulwadde ki zonna tuzijjanjaba. Okusookera ddala twetaaga ekirango kino kankiyiseewo, twetaaga abasawo abatendeke abagenda kubanga bakola omulimu ogwa South Uganda. South Uganda mumanyi bulijjo tuli mu Uganda yonna. Kati twetaaga abasawo abagenda kubanga bakulira religion. Buli region eya South Uganda ebeeramu district nga 8 okudda waggulu. Kati mu buli region eyo twetaagayo doctor akulira region eyo akola emirimu egy'obujjanjabi, okukebera abantu, okubajjanjaba n'okubawa eddagala lyaffe erya South Uganda. Alina omwana eyasoma obusawo, letter application yo tugyetaaga. Application yo omwana yasoma obusawo yenna tumwetaaga tujamuwa omulimu. South Uganda kye kitongole kyokka ekiyigiriza ekisomesa ate ne kibalawo emirimu. Kati wenjogera tulina baana abawera 8 abali ku training, ate batumala kuba traininga bafunirawo emirimu ne bagenda ne bajjanjaba. Kitongole kikirala temali mulabiko tekiriwo. Tukola biki? Twetaaga omusawo nga yasoma obusawo bwonna, oba clinical medicine, oba nursing, oba midwifery, oba yakola lab, tumwetaaga. Eyo knowledge tugyetaaga kubanga kwe tutandikira okuteekamu ebyaffe. Obi yenna eyasoma obusawo abeera alina knowledge gye tusobola kutandikirako. So omusawo yenna naye nga kakasiddwa ne gavumenti nga si musawo ate yasomera wasi omuyembe. Si musawo Muganda. Nedda tetwetaaga basawo Baganda. Twetaaga basawo abatendeke investor. Abasawo batendeke abasoma obusawo batwagala okukulira regions ezo. Ebibuuzo maama, olina ekibuuzo? Ngasinga bakwogera, kale buuza. Nakakasibwa ne government. South Uganda tukebera pressure, South Uganda tukebera sukali, South Uganda Herbal Clinic, tukebera body system, tukebera system yonna ey'omubiri ku mitwalo 2.5. System yonna organizzo zonna ez'omubiri ekyuma kizikebera ne tumanya obuzibu obukuluma ne tusobola okukuwa eddagala lyaffe erya South Uganda. Eddagala nga bwogenda mu ddwaliro naffe wano bwetyo tukukebera ne tumanya kiki ekikuluma. Tulina ekirala kye tuyita life detox, okukenenula obutwa mu mubiri oba obukyafu mu mubiri ku mitwalo 3 gyokka. Ekyo okiraba ku n'amaaso go, nolaba obukyafu nga bukuvuddemu, nolaba obutwa nga bukuvuddemu ku mitwalo 3 gyokka. Tulina life body massage, tulina ebyuma ebikebera, tulina ebyuma ebimasaginga. Alina amagumba gamuluma, olumizibwa mugongo, amagulu gazimbazimba mu nyingo, olulimi lw'okutambula lwesonga nti amagumba gakuluma, jangu mu South Uganda tukukola massage ku mitwalo 2 gyokka. Ovaawo aizemu emigo, avaawo agusudde. Tulina ekirala kye tuyita eye massage, tumasaginga amaaso. Tulina ebyuma ebimasaginga amaaso. Abalina ebizibu byonna ebyekuusa ku butalaba oba ebyamaaso byonna, oba amaaso gakusiiwa, amaaso gava ku ki. Ensonga eri nti mainly ekyo kijja lwa poor blood circulation. Omuntu abeera ng'alina poor blood circulation oba entambula embi ey'omusaayi, nutrients ezandibadde nga zigenda mu maaso zibeera blocked, zibeera limited by the circulation of blood. Kubanga nutrients zonna zitambula mu musaayi. So once the eyes receive insufficient blood oba ebituli ebirala eby'omubiri osanga omuntu ng'afunye ebizibu. Okusanyala okwo
okuzimba ebigere oba ebigere byokya oba ebigere binyogoga, ebyo byonna tubikolako byekuusa ku poor blood circulation, byonna tubijanjaba. Ekirala kyetukola banaye mu South Uganda, omuntu yenna alina obulwadde bwonna oba bulwadde kandida oba bulwadde ki, byonna tubijanjaba oluvannyuma lw'okukebera. Products zaffe zino zonna ziwonya. Products ezemulaba teziringa embeke zababawanga kangeze ngeza pressure oba eza sukaali. Eddagala erina pressure ne sukaali teriwonya sukaali, wabula likakanyako obukakanya. Naye eryaffe erya South Uganda liwonyeza ddala sukaali. Oluvannyuma lw'okumala okukwebera ne tumanya organ ki erina obuzibu ekuleetera kubanga pressure eri waggulu oba amasavu, then tukuwa eddagala lyaffe ne likogolamu amasavu ago agali mu miswajjo n'ofuna okuba omusaayi gutambula bulungi. Embeke eziri mbagambye ze tuyita maintenance dose. Bulijjo bagamba tulina kye tuyita maintenance dose ne kye tuyita therapeutic dose. So maintenance dose bagikuwa okubanga ekubeesabeesaawo, naye therapeutic dose balikuwa eddagala eryo erigenda kuwonyezawo ddala. Ayina ebibuuzo ogumyawo. Tumukomere amaanyi Dokita.